Chali ne Dr. Tiamale etuvuddeyo tukiridde mwe nawe n'abatula tugezaako kuba tochi mu nsonga waddewo mu weekend Grace Scan chaliwo ayava ne bagamu Naye Ekisilani yaloka video si byange omukulu Dr. Kitose agamba muno omukulu alina omukyala alina Ekisilani oyo bw'omugendamu si gwe ayagala abakazi bw'omugendamu toddamu kulaba ku kasenta naye yavuddeyo mu kavidiyo akamu n'abeera nga asaba obufumbo. Why would a woman, a black African woman, ask a man for marriage? Changu haja okwegaba enkuba mu bbuca y'embizi. Sikutegedde. Haja asobola okwegaba enkuba mu bbuca y'embizi. Waliwo ebigwa bitalaze. Tasobola ati se mukuba. Nabagamba. Kitonsaba bagamba nti Grace Scan alina Ekisilani. Then Kitonsaba yafuna omukazi omulala n'ayenkana n'aviyo. No, but her sente zeeyongera. Alina mmeka. Avuga cross country. Sente kye ki? Money is the ability to purchase. Kanawo ina sente. Kwanso lindako togenda mbadde ngamba money is the kitwalire bene. Atafali twali sonda zecho tutaddamu bawa tafali. Temuina gundi zino property gundi za mwezi za Buganda. Land board tebawa sente. Mirimo gya nkuluzi. Kaligo zenkozi twalawa. Zange. Abaganda basajja mmwe temuli bango. Grace Scan, what is your take on Grace Scan? Grace Scan akadidde ku lujja kye kiseera afuna omusajja. Kuba yali agala tugende fedda ne muga munna. Nze mama yantuma bawini nwaji ku kibuga. Nakijoba ali selective. Yakutuma zi V8. Mama ino yakutuma bu spasio. Asobola okubikula ku mugole naga nti ono yakubusizza amasaza 20. Wandi mujje ku kyalo wa. But is it okay for a woman okusaba omusajja obufumbo? Kyangu. Banji babwesabira genda obuuze. Mukazi we yajja ati waka wamuno nabunonyi oba yaleeta lugoye lumunga awanika wali. Banji bajja bwe batyo. That is another way of kwefumbira. Kwefumbiza. Kwefumbiza. Kangira wano kasale kawo nikezi zibalenga. Omukazi ka staff n'obugumu obuleka nike uwo. Kubanga gye atya nti bakazi banne bajja mulogerako. Ate yeri directly ku kibala. Kati bwakira alekawo blouse ne kasale kawo nika. Omanya abazeebazeemu nti yaliwo. Kasale kane ziwerezi. Ngolomanya yefumbiza. Ngale yefumbiza olulala ngajja ne always ngaapakulako emu nga ndeka zaasamiziti. Kati omulala ajjanga waliwo yansookawo. Waliwo yansookawo. Ate abakazi bagezi alina wazitega wamanyi mukazi munni babakazi bamanyi ebifo we bakebera ewabeera ebyama kati gwoli mu ddiiro owoominga omukazi ajja kino kiki kamunda ate ajja alina yennyimwa nga ninga kati akutte emmese envundu. Grace Scan kino kimulekawa musically. Grace Scan yasinga audience bayimbi ba Uganda wadde talina hit. Atya Social media audience and audience y'abantu. Nekyo kimukolera sente. How? Grace Scan is rich. How? Grace Scan is rich. Fena tumanyi Grace Scan wakaliga sister we gyabeera. Tomanyiyo. Bambega ba government Grace Scan be bagundio sebana. Sriko. Very rich person. Ne wabeeranga. Babwabatu low level. Wetegereza nabagamba atenze Dr. T always mbabuulya mukwate ebigambo byamwe. Grace Scan bagenda kuyita ennaku ezafumbiro Chameleone. Tumalesho kwagala tanse kutulimba. How is that eligible? Anti kiri bwe kiti omuntu kasanyiga ennyali ebisubi. Kati kubonani anyize. Chameleone bamumye kadi. Kyokka ate mu abagamba nti Chameleone tali popular mulimba. Ate lwaki tulimba tutya? Chameleone ali popular. Not in politics. But in nedda. Anti ulira. Ononyo ti akalulu embalala nga bayisimbyewo Kampala. Anti ulira nze mbabuulira. Singa tufuluma wano ne tugende Kenya Chameleone ne Bob Wine. Bagamba Bob Wine bawunsaba Chameleone. But era akalulu Bob Wine takagala Kenya akagala Uganda. Anti Uganda bameka bamuwagira 60 to 100. Okwagirana. Bob Wine. Muwagira because ali mu industry gye nkoleramu. Museveni mubi. Ekyo gokyogedde. Anti kati Museveni yeto muwagira. Museveni ye mukulembeze wa ggwanga fena tukimanyi. Nono muyimbi era naye fena tukimanyi. Ani simanyi kwaze sinza amutek sinza yamulonda. Kati struggle eriwa. Struggle tegenda mbuyinza. Struggle? Struggle kye kisoko kinyonyole. Bob Wine erinya ida ye struggle. Struggle. Erinya ly'eddala. Omunyesa kiniga yeriera.
bw'osindika kibawunyira ogenda ng'empale bagigize eyo tuveeyo kati